Katikkiro wa Buganda ensonga lwaki tuzze ate nga tukwebaza nnyo bwe twakuwandiikira n'ogikkiriza n'otuwa olunaku luno n'essaawa zino y'ey'okukomyawo nga Master of Ceremonies bw'ayogedde okuwoza olutabaalo. Bwe twalondebwa okubeera abalabirizi ab'omukaaga ab'obulabirizi obukulu ennyo obwa West Buganda Diocese, ndowooza abamu tebakimanyi bulungi, omwaka obulabizi bw'ennamirembe lwe gwatondwawo gwe mwaka gwe gumu obulabizi bwa West Buganda bwe gwatondwawo. Obulabizi bw'ennamirembe butusinzaako emyezi 6 gyokka. Yes. Era bukolebwa amasaza ga Ssaabasajja Kabaka 4. Weewaawo nga n'eryokutaano lyalibadde eri naye eritwalibwa Namirembe Diocese ly'essaza Kweba lyakulembera ery'Essese. Naye ye muganda wange Bishop Severus Jumba eyo nayo yakulemberayo. Bwe twalondebwa nga bwe mbadde ngamba twakizuula nti kya nsonga okujja tweyanjule otegeere baani abagenze okuweereza mu masaza ago Ssaabasajja Kabaka agamu ku ago g'akulembera ate nawe gw'okulembera ku lulwe nga Kabaka waffe ow'ebweru. Kakati tukomyewo tuleme kugenda kiserebetu kibombyambwa kuyita mmanju ng'ate tetuzze kweyanjula. Byonna sijja birombojja olw'obudde, naye kansooke ngambe nti tukusaasira nnyo awamu ne maama Margaret n'ab'enganda zammwe zonna olw'okulwala n'okufiirwa bye muyiseemu, naddala kino ekyakabaawo. Kansabe bannange kadakiika kamu kokka tusiriikiriremu tujjukire bannaffe abo. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala nkozesa omukisa guno okwebaza ennyo olw'enkolagana ennungi gye tumaze naawe, kyokka ng'ejja kweyongera mu ngeri endala mu bbanga lye tumaze nga tukutte enkasi ey'obulabizi bwa West Buganda gy'emyaka 8 n'emyezi 7 gye tumaze mu Ntebe, era gulabizi gwaffe ogw'omusanvu. Kitwanguyidde nnyo kubanga gwe tukolagana naye mukwano gwaffe era nga akolaganika naye. Twagala okukwebaza ennyo nga bwe ngambye byonna siyinza birombojja bwe wakkiriza nga tukuyise mu butongole n'otutongoleza kaweefube ow'okulima emmwanyi mu bulabirizi bwonna obwa West Buganda. Bwe wajjanga mu bumu ku busumba 110 obukola obulabizi bwa West Buganda. Era ekyo kyatutaasa nnyo. Abantu bavudde mu bwavu naye ate era n'enkayana ku by'ettaka zigenze zikendeera kuba kaakati tulikolerako. Bondi ez'emmotoka e Masaka musinze kusigalamu nnyo buloole ne butrakita naye obumotoka buno obutono ku sizoni eno eyakwaggwa olw'emmwanyi emmotoka mu bondi zasigadde nkalu nga temuli kati baleeta ndala. Twagala okukwebaza ennyo olw'ensiisira z'ebyobulamu awamu ne wandibadde nga tozze naye ate mu booyanjudde mulimu omukungu Ndagala owa Kabaka Foundation. Tuweereza naye nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne bajjanjabibwa bulungi. Naffe tufubye si lwakuba tuba balwadde naye ne tubeerayo okuzzaamu abantu amaanyi kubanga omukristaayo ng'omubiri gwe mulamu n'omwoyo gwe guba mulamu. Twebaza olw'ebyenjigiriza naddala ewaffe e Buddu bw'ozze n'obaawo ku matikkira ag'abo ababa bawangudde emisomo gyabwe mu Muteesa 1 Royal University. Njagala mu ngeri enjawulo nze ng'omuntu okukwebaza olw'okunjagalamu ak'ensusso emirundi mingi n'onnokolayo na wano bannange mukiwulidde ng'agamba omulabirizi wange. Ngenda n'embeera ne balabizi bannange abalala nange ne neesikamu katono bwe nti nga mpulira Katikkiro wange amanyi ng'omulabirizi we.
kyandinswazizza nnyo singa sajja mbuga kweyanjula ate era kyandinkoze bubi bwe sandizze kusiibula. Tutandika ebintu nga tetutegedde oluusi gye binaggweera, naye ekigambo kino bwe twakikola okweyanjula mu bukulembeze obwa central government eri ebitebe byonna ebya districts ez'e Masaka mu kiseera ekyo nga tulina municipality kati ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'e Masaka, naye era ne ku mbuga z'amasaza zonna nga tutandikidde wano. Balabizi bannange abazzeeko okulondebwa sebo mbalabye nga bajja wano baba balondeddwa okweyanjula. Kyokka ne Buddu weewaawo nga amasaza amalala gali walako, naye wano e Buddu mu Masaka emirundi mingi abakulembeze ab'enjawulo ab'ebyobufuzi obwa central government, abakulembera enkambi y'e Kasajjagirwa n'awalala n'ebitongole bya poliisi n'amakomera mbandi abo ne bajja mu maka gaffe ekako okunneeyanjulira nti baweereza bannaffe. Ekyo kitutaddemu enkolagana ennungi newandibadde kakiro tabulamu okubeera nga oyinza okuba akasimu n'ogamba omuntu naye ekyo nga tekiteredde, ekyo tewandikikoze bw'oti, netubeera nga twanguyirwa yatutalinda mbeera kuba ng'esajjuse. Twebaza nnyo maama okuyita muggwe, maama Naabagereka Sylvia Najjinda, naye atwagadde nnyo era nga tukomekereza emirimu egy'obuweereza bwaffe emitongole mulabizi wa West Buganda bwe twamusaba nakkiriza najja n'abaawo ku mukolo ne mu kusinza okw'okwawula abaawule, okussaawo abadiakoni n'okutuuza bakkanoni ne provost wa Lutikko, naye n'okututeera ejjinja ku nnyumba entongole gye tuzimba egenda okuba amaka g'omulabirizi ow'omusanvu. Nina essanyu okutegeeza nti oba oli awo mu wiiki zino ezisigadde naddala maama Ddamuli ono nga bwe tuli naye ejja kuba ewedde okusereka ennyumba ya kalina. Era twagala twebaze n'abalabizi bonna abaatusooka batuyambye tukola omulimu, naye kati ngenda kunokolayo abalabizi babiri, omulabizi Bishop Emeritus Dr. Samuel Kefa ne maama Robina Bakamya Semakula Saalongo ne Naalongo. Tuweerereza wamu nabo ebbanga lino lyonna, ekyo ne kituyamba era baatubeerera kyakulabirako kirungi. Ku gaamu ali e Buddu baayongerako kuba nabo bwe baamala ekisanja kyabwe baasigala Buddu. Naffe Oweekitiibwa Katikkiro tugenda kusigala Buddu. Era tuli baliraanwa bamulabiriza oyo si bbanga ddene nnyo okuva we babeera naffe we tubeera. Naye era kanneebaze n'omulabirizi omulala eyawummula Bishop Jackson Matovu, yali omulabirizi owe Central Buganda Diocese, kati ye yawummulira Mukono era akoze emirimu mingi e Namugongo, yakosekamu naye era naye tuweereza naye ebbanga lino. Weewaawo n'abalala nga bayinza okujja mu biseera ebitali bimu na bimu. Twagala okwebaza obuweereza bwonna bw'okoze eri maaso moogi. Ezo engalo tezimala. Kyokka n'eri Obuganda bwonna, ku lwa West Buganda Diocese, ku lwange n'ab'amaka gange twagala tukwebaze nnyo era nga tukukulisa Bamulodekaayi mu kiseera ekyali ekizibu eky'okulwala n'okukoseka okw'obulamu bwa Cuucu. Oluvannyuma era yawummulirako ewaffe Enkoni mu lubiri lwe ne tumwota buliro. Twongera okumusabira obulamu obulungi naddala kaakano omwaka guno ng'ajaguza emyaka 7 ng'ayuuguuma. Twebaza Katonda olw'olukolo lw'obulamu, kuba ye lukolo lw'obulamu okumujjanjaba era n'okumusuusa. Kati ntuuka kwoyo agenda otuddira mu bigere. Omulabirizi omulonde Katonda gwe yatulondedde, gwe yatuwadde ye Venerable Canon Gasta awamu ne maama Saara Bansereko. Era emmere tugenda kufumba ntono kuba bano beddira mmere. Tusinze kusasira ku birala ebikolebwa ebinaabaawo ebinaayamba obulabizi bwaffe okugenda mu maaso, naye okumwanguyiza
emirimu. Njagala kisaako essira nti tubadde tusaba Katonda. Sandyogedde bwe nti naye bino tebikyali bya nkiso. Terefayina ne rediyo za Ssaabasajja Kabaka ze zimu ku biraga ebibaddewo mu kkanisa yaffe eya Uganda. Nga tuwemuse ne tuswala bwe wabaawo kati nga ffe bwe tugenda okuwummula oba obulabirizi obupya obutondeddwawo ne wabaawo okusikagana ebitogi n'ebifaanana bwe bityo. Twasaba Katonda nga bwe twagenda mu West Buganda mu mirembe, era Katonda akitukolere atulondere omulabirizi atuddirira mu mirembe. Nina essanyu nsaba Oweekitiibwa Katikkiro okutegeeza ti Katonda bw'omusaba awulira. Mbadde nkozesa ekigambo P.O. Box Mavivi. Kwega tuleme kukyogerako bwogezi naye ddala tusabe era Katonda yakitukoledde. Tumwebaza nnyo. N'olw'ensonga eyo kankozesa omukisa guno okukuyita mu butongole ne baminisita ba Ssaabasajja Kabaka n'abakungu be mutwegatteko ku lwa Sande ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno ogwamugulansigo omwaka guno ku lutikko ya Pawulo Omutume Omutukuvu Kako. Okusaba kujja kutandika ku ssaawa 3. Waliwo abamu bamanyiira nnyo nnya naye njagala kinyweza ku ssaawa 3 ez'enkya. Era kwe kusaba kwaffe. Katonda alina obuyinza ku butonde. Enkuba eno etandise. Tujagala kuba wamwe emmwanyi zibadde zikaze naye mu wiiki eyo enkuba eyamukemu tusobole okuyita mu byonna mirembe, kubanga bwe tugenda okukolera embeera ey'enkuba eyinza obutatusobozesa bulungi. Njagala kukoma ku ebyo nga olutabaalo bwe lutyo bwe lugenze. Tuweereza ne mukyala wange ono njagala mwebaze nnyo mu ngeri y'enjawulo, naye era n'abaana baffe batuwagidde. Era nga naye bw'okikonyeeko Katonda n'atukolera ebikulu mu bo ne muvaamu agenda omuweereza mu ngeri ey'okuba omuweereza mu kkanisa ng'omwawule. Enjogera emu egamba nti success without a successor is total failure. Ekyo kitegeeza nti kubanga mutabani waffe mwawule naye tugezezzaako mu bbanga lye tumaze mu bukulembeze bwa West Buganda okuteekateeka abaweereza abalala batwale emirimu gy'ekkanisa nga babuulira enjiri omutali kasaaniiko naye n'okuleeta ebyenkulaakulana mu bulabirizi bwonna obwa West Buganda n'ekkanisa ya Mukama okutwalira awamu. Saba omulabirizi ne maama n'abagenyi mwena tusanyuse nnyo okubalaba wano. Ekyamazima simanyidde ddala obanga omulabirizi Katumba Tamale nsaana okumwaniriza wano. Ebyawana emmenga abimanyi bulungi ate okuva edda. Era baba yakunyumiriza emboozi eya Namasole Saara Nalule azaala Kabaka. Omanyira ddala nti wa munda, si lwakubeera bubeezi wa nkima nga Namasole, naye eby'Obwakabaka abimanyi. Siyinza naga nti mbadde ndudde okubalaba, bano mbalaba nnyo. Bwe mba sibalabye mu buntu, mbalaba ku ntimbe oba ku redio. Kabuga ajja nnyo wano ng'ali mu mirimu gye, kale mba mbalabye. Era ndi musanyufu okulaba ono omugole mu Bishop Tamale ne Bishop Jumba babeera nnyo bonna. Ndowooza oba Bishop Jumba ye mukulu, nedda omukulu ono ye mukulu. Kyemmanyi yali abaddeyo nga bawa ye kennyini y'aba akimaliriza. Kubanga eddaala lino ddaala budaala wakyaliyo ebiddako. Awo nno tukwagaliza obuweereza obujjudde ebibala. Sanyuse n'okulaba kojjange Paineto Yiga oyo abadde muweereza wa Kabaka era akyali. Abadde mu myuka wa Pookino alina ebbendobendo lyatwala n'akola emirimu mingi era nammwe mbadde mumulaba. Sanyuse okulaba nti awerekedde ku mulabirizi n'ekibinja kino olwaleero. Njagala kubeebaza olw'obuweereza obubaddemu ebibala.
Omuntu yenna abadde agoberera obuweereza obw'emyaka 8 n'emyezi egisobamu oba Bishop Katumba Tamale amulabye nga ayigiriza evanjiri kigambo kya Katonda buli wantu ekyamazima kyakulembeza olubeerera ne bwe tubadde tutuuka wano nga naakayingira n'ateekamu tumutendereze tubirabye tewali atabirabye tumulabye ng'agatta abantu ekizibu ekisinga obunene mu nsi ento kwe kulowooza nti buli omu eddiini ye yensukkulumu ku y'omulala. Ekyo kizibu kiri nnyo naddala okusinga mu nsi ento. Ntegeeza ensinga zino ezaffe ezikyakula osanga omuntu nga yeesibye ku kyakkiririzaamu n'ajolonga eky'omulala naye nga n'oli gw'ajolonga naawo amujolonga naye byakkiririzaamu naye alina byabirabamu ebitakwatagana bulungi. Ndowooza nti ekikulu kye tulina okukola kwe kwagala nnyo enzikiriza zaffe naye ate tusenye ekitiibwa mu by'omulala. Ate ffe ab'omu Buganda tulina omukisa gwa njawulo olw'ebika. Ssaabawolereza wa Mutima, Oweekitiibwa Kiyimba wa Mpologoma, Oweekitiibwa Sserwanga wa Ŋŋaali, Omukungu Ssembajjo wa Ŋŋonge, Omukungu Ndagala wa Njaza, n'oli Kasolo ayabadde omukalabalaba wa Ffumbe. Tosobola kuwulira mulundi na gumu wano mu Buganda ng'omuntu akuubagana n'omulala olw'okuba nti ebika byawufu. Ate nga bwe mukimanyi buli omu yeenyumiririza nnyo mu kika kye, era wano mu Buganda buli omu amanyi nti ekika kye kyekisinga. Simanyi lwaki tetukoppa nkola eyo ne tugitwala ne mu ddiini. Gwe bala nti eddiini yo yeesinga. Naye leka kukubagana n'omulala. Mukolagane nga bwe tukolagana mu bika. Naye nze Bishop nkimulabyemu mbabuulira. Abantu bonna ababudaabuda abajja gy'ali oba naye agenda gye bali. N'olwekyo Bishop obuweereza bubadde bwa bibala ne maama tubafunyeemu nnyo era tubeebaza nnyo. Tukwebaza okufa ku mbeera z'abantu okulwanyisa obwavu. Omukulembeze w'eddiini omulimu gw'omukulu kulyowa myoyo. Oyinza okuyigiriza biragiro bya Katonda 10, oyinza okuyigiriza amasakalamentu, oyinza okuyigiriza ebyo byonna ebikwata n'omwoyo, naye omwoyo gubeera mu mubiri. Omwoyo gubeera mu mubiri ate omubiri gulina ebyetaago byagwo okutuusa lwe gufa. N'olwekyo okufa ku mbeera z'abantu omulabiriza omulamba neyinyigira mu kulima emmwanyi abantu bafuna ageeyamba. Nze ndowooza nti eyo y'eddiini eyannamaddala. Njogera bwe ntyo kuba tosobola kwagala Katonda gw'otalabanga nga toyagala bano boolaba boobeera nabo buli lunaku. Abantu nga bawamma tebalina kaakulya n'oyigiriza eddiini amateeka 10 n'otafa ku mbeera mwe bali ng'ate abantu tebeetaaga kuweebwa, beetaaga kuluŋŋamizibwa bo ne beeyamba. Era nasanyuka nnyo Bishop bwe yampita bwe nagenda kazi bayitawo Sunga okutongoza kaweefube wammwanyi terimba mu kkanisa mu bulabirizi obwa West Buganda. Kaali kabonero kalungi nnyo. Ekyo tukirabye era nkimanyi nti nno mu makanisa ag'enjawulo mu Ssaabadinkoni mu bulabirizi bwa West Buganda waliyo enteekateeka entongole ey'okulima emmwanyi. Abantu bategeere Katonda bw'abaagala nga bafuna ebibala mu ntuuyo zaabwe nga bakola ekyo kye yabagamba nga abatonda. Okulya ensi kitegeeza kugikoleramu ebyo ebinaakugasa okugirya. Ekyo nakyo tukirabye. Tukulabye ng'onnyikiza ebyenjigiriza. Nakuwulidde ng'ofalaasira abasomesa ab'Oluganda muliwa n'ensanyuka nnyo. Bishop Olungereza alumanyi bulungi naye gwe atamanyi lulimi lwo. Era nawulidde nga nti bw'abawo omusomesa wano ow'Oluganda ajja muwa ekizike. Nali simanyi nti mugandula mubamu ebizike. Kale tukulabye ng'ofaayo ku byenjigiriza, tukulabye ng'ofaayo ku by'obulamu, ng'oyogera ku biruma abantu.
wali ekabula naye nkulabira ddala nkugoberera nnyo ssebo n'ogamba bano abakuba abantu mubadde ki abantu mubaagaza ki n'ente tebakyazikuba ente bali abazirunda ku mutendero gw'owaggulu baziteramu n'obuyimba ente ekamwa bagiteramu obuyimba buno obuseeneekerevu neefuna emirembe nagenda e Switzerland nendaba ng'ente bazambaze bulangiti mu biseera eby'obutiti bambaza ente bulangiti nazo olwolwo ezituuka obutiti nga buyitiridde buli wansi wa zero muzira nga guyitiridde ne bajambaza bulangiti ne batakamu obuyimba mu mizindaalo wali mu biyumba we zibeera ne zifuna emirembe ne zivaamu amata mangi obanga n'ente tekyakubwa okuba otya omuntu n'ebisolo eby'oku ttale mpozi era mu nsi eno ento singa okola firimu mu Amerika nottira ddala ekisolo ne bategeera nti wakisse mu firimu bayinza okugaana okuddayo okuzannya firimu oba n'okikuba n'okirumya bakwewuunya gwakuba ekisolo ekitayogera oli muntu wa ngeri ki nga gwe Katonda yakuwa obwongo kiri ekisolo tekirina bwongo nga bwobwo okibonereza otya bwotyo kale obanga n'ebisolo biweebwa ekitiibwa ate olwo abantu Bishopu namulaba nga abyogera ekabula era osanga abo abandi bakubye okusingako awo naye baga nti owaayi Bishopu naye yatulabye akatuddirizeemuuko okulumirwa abantu sebo tukwebaliza ddala era nze nkikkaatiriza nti obuweereza bwo bubaddemu ebibala bingi ate ekirungi ky'ebibala biba n'ensigo Bishopu ono olumu yaŋŋamba oba obubaka obwo bwabuna mu ebuddu eyo nekkokinawa nti bw'oli omuyembe togusuula mu kasasiro Bishopu yaŋŋamba bw'oli omuyembe ewaka bwe buli omufuna emiyembe ewaka mwanike ensigo kakati bw'onooba oli mu ŋŋendo zo ng'otambula ogenze ebulemeezi nga gwokasukwa mu ddirisa mu ttale eminsigo zijja kumera kakati ebibala bya Bishopu tebikoma wano nti kati agenda kuwummula kubanga ebibala bibaamu ensigo munda era nkakasa abantu ensigo bazimansize ewantu tujja kwongera okubiraba ng'ogenze mu kuwummula twaniriza omulabiriza omulonde Canon Gasta Nsereko ne mukyala we Saara oba yeddira ky'omukyala Nsereko yaanaaba wa mmere erinnya lye eriyitibwa yaani tubaaniriza Canon Gasta ne mama Saara Nsereko nali ŋŋamba Bishopu ono luyajja wano nga bamulonze nti nkukulise oba nkusaasire kubanga bw'oba londa omulabirizi kintu kinene naye oluusi omusaasira wabaayo ebintu birala bingi ebizito bingi tetubimanya na kubimanya naye kale katumukulise era tumwagaliza obuweereza obulungi naye mulimu n'ekintu ekirala kye tusaana ffe abatunula afe abagoberezi okukijjamu ebyokuyiga okukyusa obukulembeze tekiraga bunafu abamu balowooza bw'okyusa obukulembeze oli munafu Bishopu ono singa si ssemateeka w'ekkanisa mumulaba abadde akyasobola okuweereza emyaka emirala mingi toyinza muyita munafu oba mu mubiri oba mu mutwe naye agondedde etteeka kye ligamba okukyusa obukulembeze tekiraga bunafu tekitegeeza bukoowu abamu balowooza ti nze w'amaanyi bwe nti baabuuzanga Kenyatta ti mukama waffe Kenyatta oli muzeeyi Jomo Kenyatta mukama waffe ng'olabika okooye nabaga nti nze mubuuze mukyala wange maama Njiina yazaala pulezidenti Uhuru Kenyatta tekitegeeza nti mukoowu tekitegeeza nti emirimu giweddeyo muwulira n'ennyumba y'omulabirizi tennaba kuggwa era nagenda mbadde nkyalira omulabirizi oluusi n'oluusi ne bampa ebintu mu nnyumba ennyumba eyenkadde njagala nnyo teyikwatibwako eraga ekifaananyi ekya kkanisa gyevudde nakisaba Bishopu era ndi musanyufu nti tebaagikyusizza tulina enkola eyo abantu bangi bagenda gye babazaala ne balaba ekiyumba kya kitaawe kibyabyatadde kuba bafunye ssente ne bakikoonawo tibazimbe ennyumba zino empya
ennyumba esigala mu kitiibwa kyayo oba enzigi za mbaawo zibeere za mbaawo oba oyagala ndabirwamu zimba empya naye kale ennyumba eyo enkadde nze nsanyusa nnyo erina kyeraga simanyi bwakukinnyonnyola olugendo ekitebe ekyo ekyobulabirizi kiyise mu byafaayo bingi bw'osendawo obeera nga gy'ogamba nti ekkanisa etandise kati kwena ennyumba empya kale emirimu gikyaliwo naye ekyamazima yo eri nkulu kaakati bazimbye ennyumba endala naye tewedde naye bishopu teyeesibyawo nti kubanga ennyumba tewedde banaye mundeke mala okumaliriza ennyumba y'omulabirizi tekitegeeza nti takyalaba bintu ebintu takyabimanyi okwolesebwa akyalina okwolesebwa era nkakasa bwe banaagendanga mu nnyumba y'abalabirizi ajja kuwanga ebirowoozo bye oba oli awo ne bishopu Nsereko ng'atuuziddwa ajja kumwebuuzangako ng'akyalina amagezi g'asobola okumuwa kitegeeza nti gwe awummula okitegedde nti obusobozi Katonda yabuwa n'abalala si gwe wekka ekitegeeza ekyo tusaana okuyiga mu nkola eyo era kirungi obutasindiikirizibwa mu bukulembeze n'owaayo obuvunaanyizibwa era n'olaga nti okuwummula si kukoowa kyakuyiga bino si bya kkanisa era nkakasa abakitegedde bajja kukubira Mukama mu ngalo omulabirizi ng'atuuziddwa tumusuubiza enkolagana ennungi ate ab'ebuddu ndowooza twesuneko kubanga Kanoni Nsereko ye mwana nzaalwa y'ebuddu ndowooza kale mbadde nga matwesunyeeko kubanga tubale tumaze akabanga naye kale si nsonga tujja kukola tumusuubiza enkolagana ennungi olwasatu nga mugulansigo muluwulidde mwenna banaasobola tulabe Katonda kyanaatusobozesa anti mumanyi emikolo gy'obwakabaka miyitirivu obungi n'olwo olwasatu naye katulabe Katonda kyanaatusobozesa naye ndi musanyufu nnyo okulaba nti Bishop Katumba ne Maama Julia Tamale bazzeeko wano ate saamukulisa nga aweereddwa obwa Kanoni era neetonze omanyi oba lwakuba nti nno nga bwe mbagenda ntera okubeera nabo emirundi mingi Bishop bwankubira ni maama naye wuuno mubuuzeeko mbeera mbalaba omanyi omuntu gw'obeera naye simanyi oba nammwe kyali kibatuuseeko omwana bw'afuna digiri yawaka ab'ebweru basinga omukulisa bwe kiri simanyi nti oba ono nansubuga kazi nansubuga mukyala nsubuga simanyi oba bwe yafuna digiri nti oba bano bakulisa nnyo ekiyitiridde naye abaakulaba eri ebweru kakati ndowooza y'ensonga lwaki oyisaamukulisa naye nga kirungi obuweereza obwo bwebale ne mukyala wange oli naye yaweebwa obwa Kanoni le Kanoni naye tumukulisa bira nti nga muwummudde tujja kubanga tweyongera okukolagana obulungi n'okubawuliza mu mbeera zonna era tusaba Katonda abayambe mu ntereze n'empya gy'abasindiseemu twagenda okulaba President Kaunda yajja wano mu hoteri eno gye bayita Serena nga kyajja ave ku bwa President ne Reverend Kajumba kati President Kaunda n'agamba nti kasookedde embaawo sibeera nga nko mu kiwuubaalo nga ewiiki ebbiri ezaakulembera okulayiza President omujja nga bw'omanyi ba President buli muntu aba abaagala President nzija okulaba tondaba bekyere
oba tugambe nga nze wano Katikkiro abaagala okundaba abayitirivu. Katikkiro twagala okukulaba ate tukulaba omulabirizi ono naye bangi abaawula ebiki. Kakati Kawunda bamala okulonda balangiridde naye nga pulezidenti omujja agenda kulayira mu wiiki nga 2 oba 3. Kati ye yakeera mu ofiisi teyasangawo baweereza. Abaweereza bagenze dde oli pulezidenti omujja balabe bwe beesonseka. Omuwandiisi bwe yamulaba n'amubuuza abaagala okumulaba. Abaabanga abantu 30 nga waliwo abantu nga 2 ate abakadde abaagala okunyumyamuuko. N'agamba yawuubaala nnyo yeewuunya. Ndowooza ekyo yali takyetegekedde. Naye ekirungi ebyekkanisa bategeka ekiseera nekimanyibwa ekyokulonda omulabirizi omujja. Kati kakasa Bishop Katumba ne maama tebagenda kubeera mu kiwuubaalo nga tebakyalaba balabirizi. Kati bw'obeera omulabirizi ebizibu biba bingi nnyo bino biri. Naye kakati kibeerawo bw'owummula embeera zikyuka golokoka ku makya nga tolinawo mirimu gimanyiddwa emitongole. Era kiba kirungi okwetegekera ekiseera ekyo naye kakasa bijja kugenda bulungi. Tusanyuse nnyo okubalabako era